Gatugenze ko mumboze yatambula mu weekend twaliko ne press conference ya Shiba Kalungi. Shiba Kalungi ono yakomera mu ndongo nga avudde maternity leave. Mwali mu olutalo lunene nnyo wakati ku timu ya Jeff Chiwa TNS ne Queen Kama era ensonga zaali nnyingi nnyo. Wano nno Shiba ye ali mu nteekateeka za kivuluche era bingi nnyo beesobola okwatenga ku lugwaniro lwa music nti lubadde lwangu wabula agamba atakadde kano busungu bwereere kubanga yatandika bwati. I'm not selfish. I think buli artist agezezzaako kunsemberera abansemberedde ate nga basobola okwogera amazima abakyala bategedde nti omuntu gwe balaba ku TV nange owa bulijjo byonna bye bandoowoleza si bituufu abasobola okwogera amazima. I've shared some of my tricks and there is nothing like tricks, man. I think my main trick is believing in God because I mean that's the biggest flex. Because it's God above all. Nobody treat him like Katonda yasala okuteka waino kuteka te yakujjawo. So him that blesses is him that takes. So it's ogenda ddala a trick esingira ddala isikukkiriza mwani mu Katonda kubanga bolowooza nti ogenda twala matters into your own hands ogenda endinga up ng'okoze ebikyamu. So I believe in God. I believe in what's mine belongs to me and what Katarina and Kandi belongs to Katarina and Kandi. So ekyo manyi nti ekyange ekyayangulo ekyamedia you know, so tulina okukkiriza nti buli omu awukinga jjaliyo. Kale ayogedde ku bantu abamuvumavuma kubanga waliwo nti babloga oba oliawo abasasulwa bavume Shiba wabula agamba ye yabitegeera dda naye tewali kyakola. Tewali shortcut. Ne bw'ovuma buli ssa yenna eyasookawo bajja kuwaamu eddakiika 15-20 but that won't guarantee you a permanent position in the business. So there is no shortcut. You need to work hard. No bw'ovuma n'okunkumula n'osasula bloggers tekijjaayo muyimbi wo gyali muteekawo. Ddala muguno omuzannyo lwaki tuyitibwa musicians bakiyita music. Bweyimba ki? Bweyimba kintu kyo ate ogenze mu studio ate ojjayo ezange sitole kigwo. Wayogera ku timu ya Jeff Chiwa okuli Joe Wiranda ne Ava Peace nti bakwata mu nnyimba ze ekyokuvuma akiremeddeko nnyo. Cyberbullying wano mu Uganda buli omu agenda kikozesa wakyagalidde. Abamu ku ffe bambuuliza emyaka gyonna naye tusirise because omanyi lwaki omulimu gwe twakyuzinga ogwa public figure it comes with so much. Buli omu akulinako opinion akumanyi natakumanyi. Can you control that? No. Omuntu wakuyitako n'ayogera ekiyinza okukuleetera obulabe ng'olina okweyimiririra ng'ogenda okola ki. But you can't be the one paying bloggers okuvuma abalala ate gwe n'oloopa cyberbullying. So you need to preach ng'oba ogenza okuloopa cyberbullying then don't do it. Naye bw'oba ate oloopa cyberbullying only when it's convenient to you. Kale ye Shiba Kalungi agamba nti omulundi guno ebintu bikyuseemu kuba endongo gyagenda obbakuba. I'm 35, turning 36 this year, turning 40 in 4 years. I'm not going to sugarcoat anything anymore. We are too grown for the fakery, for the whole foolery, for the whole games, for the drama. Instead of wasting my time, go in studio, make a hit song, compete with me genuinely. Ebintu byogenda kati mungambye ni selfish sharing and sharing. Nze sigendangako mu studio ya muntu yenna oba nenkubira blogger yenna kuwandika ku muyimbi yenna mukama nakyakimanyi wenga nnimba ampanishing. Sikikolanga kubanga mmanyi newensasula ba bloggers 10 bavume spice ekigenda mujja mu kifo kyayo. Komyewo Shiba agambye abayimbi bakole endongo kubanga bwe banaaba bagenda mweteekako mu bintu byakumukubira mu mawulire kumuvuma balimba abasindise mu studio. Tugambye tusobola kukuba muntu yenna mu babloga kubanga music tukola ki. So rule number 1 with a musician, go do music, focus on the music, create your own tribe, create your own Shibaholics.
It took me 20 years plus to create this. Create your own people, create your own family, create your own people in the business. Be a good person. A good what? And you get what you give. Because you get what you give. The most I give good and I keep getting. Amen. Can I hear an amen? Yeshiba bwe yabadde ku press conference ye nga atugamba ono yasembye ono olutalo lwa Jeff Kiwa n'entambi nga yagala okumusiba nga bw'omanyi nti ntambi ono yavaayo nga awolereza Jeff Shiba era emisango gyali ku police statement zikyakolagana mu nteekateeka eyo kati Shiba akyogeddeko bw'ati nti tewali gwe bagenda kutiisatiisa Queen Kama yakomyewo omuntu afightingira for the right thing teyeetaaga na kulabibwa muntu gwafightingira for it's the right thing ne omukibuzaabuza ne omukiteekamu okuyita abapoliisi mutiisetiisa abantu sikiriimu anti ndabanga omanyi ekimanyi wano era nga bugambeko mweri camp kimanyi wano nti mweri camp waliwo ebatumye mbuzizakulwa munnamawulire munna olowooza yandizze nayimirirawo kati tulina kye tuyinza kukola ekibuuzo kino kimubuuzizza nga mubuuza Shiba nawe enteekateeka n'agamba ki n'agamba Shiba waali olowooza lwaki ateza